omukubi w'ebifaananyi Nakinku Sad Shots afudde kibi nnyo nnyini ddala. Ate ye Nina Rose ali mu maziga olwa poliisi okulemesa olukuŋŋaana lwe lwabadde ategese e Ssembabule n'okumwaniriza mu kitundu ekyo oluvannyuma lw'okumala akabanga nga taliiyo ng'abadde agenze okulaba ku bazadde be baabadde aludde okulabika nga asisinkanako mu myaka egiyise. Bino bitukuleetedde olunaku lw'olu ku Express 1 UG. Twagala okutegeeza subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, nyiga notification bell ofune emboozi zaffe nnyingi nnyo nnyini ddala. Tutandise. Kale, omukubi w'ebifaananyi Nakinku Sad Shots olunaku lw'eggulo yafunye akabenje mu bitundu by'oku Express Highway ku luguudo olwo nti yatomereganye n'emmotoka emu. Teyavudde waawo, omubiri gwe gwaddusiddwa butereevu ne gutwalibwa mu mochale e Mulago ate jaggiddwa olunaku olwaleero ku Saturday n'atwalibwa Kazo. Something like that ku information gye tufunye, gy'atwaliddwa okulabika nga agenda kubeera nga aziikibwa. Musajja ono abadde musiraamu. Bannange kibi nnyo nnyini ddala. Omwami ono akoze ne corporate companies nnyingi nnyo, abakubi ebifaananyi bangi agenze ku graduation zammwe n'abakubi ebifaananyi. Ndabyeko omukutu ogumu ogwa Ministry ya Tourism, yes, nga bo bawandiise nga bali mu kunyolwa kw'amaanyi nnyo olw'omwami ono okubavaako. Nabe ne UBC TV, the official broadcaster ya Uganda, nabo nga bawandiise ku mwami ono nga bali mu nnaku enyiike olw'obuzibu obwamutuuseeko. Nja kutegeeza Sad abadde akola n'omukutu ogwa UBC era nga naye abadde agira n'akolamu ebye nga private person, ng'okwevugira ku ppiki ne groups za banne ab'enjawulo mu kibuga Kampala omwo. Ate babadde bamanyi n'okutambula ne bava mu Uganda paka Kenya ne bagenda ne bavugirako eyo ate ne bakomawo ne wano mu Uganda. So babadde balina association yaabwe nga ba riders mwabadde bayita okulabika nga beebonga mu ppikipiki zaabwe munnange nga beevugako. Njagala nkwe ku vidiyo eyo osooke olabeko omanye nti really badde banyumirwa ekintu. Sad Shots abantu bangi bamukungubagidde omuli n'omuyimbi Epas era nga ye awandiise ku mukutu gwe ng'atulaga nti abika yamukuba n'ebifaananyi bye ebya concert eyaliwo gy'ovuddeko. Tusaba Mukama Katonda Sad Shots, Mukama akuwummuze mirembe. Until when they have got authorization to gather people here. Paka mzee yagenda afuna olukusa kuva waradisi nebiyongerako. If it is a family meeting, let Mzee get a few elders, they enter in the sitting room, they go and meet. Bovanga bino bya family mwana kujja kulaba bakadde be nze ne family ye bagende mu nyumba. The rest of you have come from other places, leave this place immediately before we use. Abavudde bweru abatali ba family eno mutandikirewo katikati bwe twogera. And of course, that's the end of my communication. The DJ switch off the system. Bidongo yakule bidongo. Atali wawano switch off, it will be confiscated. Atali wawano akwate kuba akoleki. Everyone leave this place right away. Obwawo nga weerabiddeko mu katambi ako kolabyeko mu vidiyo yeevuddeko oyo ye DPC w'e Ssembabule bwe yabadde nga agobaganya abantu ababadde bazze okusanyukirako Nina Rose oluvannyuma lw'ebbanga eddene yabadde amaze nga talabikako eri abazadde be n'asalawo akomewoko e Ssembabule mu maanyi amangi abantu ge bamwaniririzaamu ajje ababuuzeeko ate abanjulire ne tuli abadde abatikidde nti alangire nga bw'ayagala okwesimbawo ku bukulembeze bw'ekitundu ekyo eky'e Ssembabule. Sooka olyemu katono nnyo wano ate tukomewo. Gendo parking any man. Komeo. Baba abanene bona bawidde alabibala. Mwe ene wantu wali tension. Katugobanji.
nga bw'olengedde mu videos ezo ezivuddeko emabega awo, oyo abadde Nina Rose okuva ddayo gye tuvudde waka paka wano we tuli mu station y'amafuta babadde bagenze okuba nga batereeza omupiira gw'emmotoka ogwabadde gwabise. Njagala okutegeeza okuviira ddala ewaka eri nga bitandikira ddala Nina Rose yalemeseddwa poliisi okulabika ng'ayogerako n'abagizi abadde bamulindiridde. Ekyo kyaddiridde olwa ebifaananyi bye ebyafulumidde ku mikutu emitimbagano nga biragira ddala nga Nina Rose bw'agenda okuba ng'avuganya mu kifo essembabule ekyo ekya Woman MP mu kitundu ekyo. Abantu abamu abali eyo kye batakkiriziganya nakyo ab'NRM bagambira ddala nti Nina Rose takkirizibwa kuba nga yeesimbawo mu kifo ekyo kuba kiri ekifo bamanyi kiba kya NRM yokka. Wabula njagala okutegeeza Nina Rose bino abigaanye era n'ategeeza ddala nti teri n'omu agenda kuba ng'amutiisatiisa obuteesimbawo mu kifo ekyo. Katuwe ku ddoboozi lino owuliremu omanye biki Nina Rose byeyogedde. Simanyi bana bannamateeka oba nabo bwe bati bwe baaniriza abaana baabwe nga bakomyewo ewaka ne mubagobaganya oba nabo nammwe omuntu omwana ow'ewaka bw'akola kapate alina sooka okuddiita mu mateeka oba aba amenye mateeka. Nja kusaba okubuuza ddi bwe twatandika ti oba okozeyo akakono nti ogenda kubuuza ku bantu olina sooka kuyita mu mateeka kusaba poliisi sikadde sirina lukuŋŋaana lwenkumi byawo nze kulaba bantu naleese sawundi because njagala kuwulikika abantu babadde bandiko era ndi muyimbi njagala kubasanyusa. Ekintu kya clearance kino poliisi kibadde kyetaagisa okubeera babadde bakendera abantu okuteekako embeera nebekwasanya ekintu kyokubadde otagya clearance okuva mu poliisi. Ibrahim badde neetaaga clearance yakibagenda waffe. Nze nnyina n'ebintu bye mbadde nsitulidde abantu bange tebanganyiza nakubibawa ennaku ennyo kuba nze mbadde nnyimukira abantu bange bantu bawaka nzawe banziike era ngenda kufiirawo omulembe. Kino kikwadde kyakulinda ki oba kifaananyi ki kyekiraze? SDF baagiwanda kuba omuntu wajjira ne mu luggya. Nze waliwo omusirikale azze mu luggya mu nnyumba ya kitange mbadde neesibye naleesu kati asange bwere nampeeramu amateeka sikirabangako kintu kya buswavu gyendi muwemuse gyendi nze era simanyi na kifaananyi kyemundekette era kyemulekedde bavubuka kubanga abavubuka bannange babadde bazze twogereko nga basanyufu nti ebudde okuddemu naye bwe mutwe mubawemukidde mwebaa. Ekirala Nina, abavubuka okubasibirira entanda obutaddamu kwetiiririra olw'okuba babagambye muveewo. Kyemulabyeko kimala kati tetusobola kusuula mukono abavubuka bannaye tulekerawo okwetiiririra. Nze ndi just mwana mwabali mukunteekako embeera muli bazadde muyina abaana era mubeera n'abaana bamwe nange mbadde ngenze wa kitange nange nfune kumukisa ekyo mbeereko naye njogereko naye awulirize endowooza zange ampe ku mukisa mbeerewo kusa naye nemunzoganyanga